Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ashabihi wasallim. Abatulaba era abatuwuliza mbalamusiza n'ekiramuso ekyo ekyekitiibwa nti kigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusookera ddala neebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde enteekateeka n'embeera wano ku mpewo za ekitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Council TV yaffe eŋŋanzi, nga ensonga kwogera ku bufunze ku kifo kyaffe kino ekyennamuŋŋoona eky'obusiraamu, naddala ku sayidi y'ebyenjigiriza. Namuŋŋoona Salaf School, nze kennyini Sheikh Sulaiman, nga ge mannya gange mu bujjuvu Sulaiman Mutebi, nga bakadde bange omugenzi Haji Asumani Kayondo yeebase Namayumba, ate maama wange yali ayitibwa Hajati Mastura Nassuuna, twamuziika Nkolwe awo Mulimbo. Allah abasaasire ebyabawabako, era tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga bawa ejjana, kubanga bandi bantu basiraamu kye bujulizi bwe mbamanyiiko. Nze obuzaale bwange alhamdulillah kuno ku Namuŋŋoona kwennyini kwe nazaalibwa. Taata wange yali munnamasaka eyo mu Kibinge, naye nze ngenda okutegeera nga ndi kuno ku Namuŋŋoona, era nentegeera nti insha Allah kuno kwe banzaalira ddala mu mwaka gwa 1964. Kati mu bufunze mba ndi musajja mukulu, kubanga emyaka 60 mba maze ogikuba oluku mu mutwe. Saba Allah tabaraka wa ta'ala ampangaze nga ndi musiraamu, era nzite nga ndi musiraamu. Ebyokuyiga kwange, okusoma kwange tekwali kwa maanyi nnyo, naye nga nali nkwagala nnyo, kubanga nzijukira mu buto bwange nasomako eyo nga nkyali wano e Namuŋŋoona. Essomero lwali bayita Lubya, naye engeri gye nali muto saabitegeera nnyo. Taata wange ne tusenguka ne tuddako mu kyalo eyo e Bukomero. Taata wange yali musajja musuubuzi, era ng'akulira abasuubuzi nga bagenda mu butale. N'abeera ng'ayagala nnyo abaana be kubeera nga tusoma eddiini, n'agula ekibanja eyo mu Ssingo, Ntemanekali, Luti. N'abeera nga yatutwala nze ne bakulu bange ntandika okusomera eyo ebikwatagana n'ebyenjigiriza, era nasomayo okuva ddala 71 mpaka 79. Naye nga ebyenjigiriza mu kaseera ako, abawangaala mu kaseera ako mwabimanyi tebyali nnyo birungi, era byalimu omukisa gw'amaanyi abaasoma, kubanga ffe okusoma twabeeranga ku ssomero ne musoma ne mumalako ttaamu 2 mwaka, temulayo ku musomesa wa Luzungu, naye nga tukwasaganya na bya ddiini byokka. Ate nga n'eddiini alhamdulillah nga wemanyi nti twabeeranga ku ssomero, tubeera n'omuwalimu waffe omu, somesa kiraasi nga 3. Kati nabyo nga bwe bityo bwe bitambula, ne tubimala 79 mwalimu n'ampandiikira ebbaluwa, njijjukira bulungi. Yagula olupapula n'awandiika ebbaluwa n'ansindika nti kiraasi za wano azimaze, n'enzija e Kasubi 79 Kasubi Modern. Mu kaseera ako waliwo Sheikh Bukenya, mukadde waffe oyo Allah yamujjulula, ne tumuziika e Nabulooto eyo mu Basheka Kawende eyo, ne tumuziikayo. Oyo omu ku bawalimu abanyaniriza, kubanga ddiini yali y'amaanyi maanyimu, yanjagala nnyo Seeko oyo ng'alaba nti ebyokusoma kwange ate byamaanyimu.
kubanga nali nsobola okusoma mu Qur'ani hadithi ngezo nsobola kubanga naveeri nga ensome yaliwo nti twafumbanga kye bayita okufumba Qur'ani nga Qur'ani maze okugifumba kati nenzija twali twakatandika okusoma 79 utalo lwa Idi Amin bwe lwatandikiraawo ate nga era mu kirasi nali mukulukulumu kubanga nali mpeza emyaka ndowooza omubaza amangu baera gibala boddira gino 7 noyongerako ena ndi myaka gyange 17 bwetu kubona ninga nte nzije bantadde mu P3 kakati mba maze okuvubukamu nintandika okuyena nga mbikola ki mbyenyiwa awo obuvubuka bwange nga bumanyi omwana omuto nti okusoma kwatwalwangawo okusoma kati okukakkana nga taata wange yalina emmotoka yeeroole Bedford nenjiwalampa netuyingira akatale yagezaako okubeera nga anzijako guuni nkomewo okusoma naye nga maze okubyenyiwa nenga omanyi abazadde nga toyina abaana bangi nagamba mashal hali katugende neeri mu mwana gyakola ki eriwaawo nenfuuka musuubuzi nentandika okubeera nga nkola taata wange mu butale ne baganda bange abamu webali abamu Allah tabaraka wa taala yabajjulula era ninkoleyo ddala kuviira ddala nga mu 8 mpaka 81 olutalo lwa Museveni we lwatandikira olutalo ne bukyankalana salawo nenzija mu kibuga Kampala netandika okubeera mu Kampala muno era netandika okukola emirimu nga nkola nina mukulu wange bamuyita Muwada abeerawo ku Ttaana okubayita Jenina twalina maama waffe amuzaala nga alinawo ettaka ddene netukuba naye bulooka mpola nabeera nga nawezaamu kasente nengulayo eggaali nenyingira ekibuga kubanga ne baganda bange baali bakola mu kibuga nga bakola mu Owino nange nenyingira ekibuga nentandika okubeera nga ngenda kuleerwa eyo taata waffe otalo bwe lwatuzingiza naye yasalawo okubeera nga asuubula kaseese eyo nga asuubula kasooli n'amatooke nakati ekiseera nekituuka netubeera nga tuwanga aleeta kasooli n'amatooke okugajja kaseese eyo kamwenge n'ebitundu ebirala ebyeyo waggulu ng'akozesa gaali ya mukka kati ate awo nembeera nga nange ndi omu ku bantu bakozesa yaleetanga loole egundi boogi ezo bazita boogi ebiyumba bya gaali y'emukka n'abituwa netutikulako amatooke nga tutikkulira abantu beyapakiranga kasooli netufunangako sukaali ndiiza awo mpola netufunako amatooke netuleeta awaka netufunako ebyokulya kubanga ebiseera tebyali byangu ebyo engeri gye byali ebiseera bya lutalo ngera nga awo taata wange nga era nga ateera mu kaseera ako nga wano emabega wano nga situnabagenda mu ebyo era yagezaako okubeera nga agenda mu maaso engeri gyalina loole nga akwatagana ne waliwo bazajja bakulu babayita bakamunvi balina emmotoka zaabwe nga azipangisa era n'aleeta amatooke naye nga tugajja bukomero ne mu bitundu by'ekibuga naye nga bisemberedde eno nga Busunju naye nga tuleeta amatooke nga tugaleete ku mmotoka era nga nkola naye naye nga ebiseera byali bizibu ebyo kubanga byali biseera bya lutalo nga tetusobola kutambula bulungi olw'ensonga nga tutya bomu kubanga waliwo ne ssenga waffe emmotoka yaabwe yalinnya ku bomu n'emutta kati naffe nga waliwo okwekengera kw'amaanyi kati taata n'ajja kufikira eno ey'okubiri eno gye njogeddeko ey'okubeera ng'asuubula ekaseese kati bwe nali nga tumuyambako mu Owino Allah n'ansaasira nenfunayo kasente nenzija ku paaka nengulawo ettaawo ery'obutembeeyi ne bampandiika mu kibiina ky'abatembeeyi nentandika obulamu obulala obw'obutembeeyi era Obote ogenda okumuwamba nga Titokero lutwamuwamba yansanga
nali ndi mu kutembeya ku paaka tugenda okulaba nga ekibuga kikyakalanye ne tudduka emisinde nga olwo Tito amaze okubeera nga awamba Obote era wayitawo emyezi 4 tugenda okulaba nga ate nga Museveni ayongeddemu amaanyi n'abajasi n'abayekera ne batuuka okubeera nga bawangalira nga tuwangalira ewaffe wane Namuŋŋoona naye ng'ennansana wonna bajjuddewo n'okudda mu byalo eyo kakati mpaka okuwamba gavumenti lwe bagivuunika eya Tito Okello Lutwa mu kaseera ako nange mu 86 nembeera nga nfuna omukyala nfuna mu 85 nga gwakaawo era mu 86 awo nenfuna omukyala nanzaalyayo n'omutabani wange kubanga omukyala nga yali asoose okuzaala omwana Allah n'atamutuwa n'afa naye twagirawo netufunayo omwana omulala era kati olwaleero ye headmaster w'essomero lino lyetulimu olwaleero Namuŋŋoona Self School kubanga era be bamu ku bantu betwatandikirako okubeera nga tuzimba essomero lino kuliyimirizaawo nga litambuza obusiraamu mu kitundu kino eky'Namuŋŋoona. Mu kaseera ako nagendera ddala nga ndi musajja tetenkanya kubanga mu 86 awo nafuna obuwalimu bw'ekifo kino naye nga nakifuna obuwalimu bw'ekifo nabufuna ate nga nina obwetaavu bw'okubeera ng'omutwe omusajja okweyimirizaawo nga nkola nnyo emirimu egy'enjawulo nali nkyagikola nenfuna obuzibu abasirikale abakesisi ne bayola emaali yange kati bwe nava nange ne bansibako katonotono naye bwe navaayo ate nenyingira okukima amazzi nga Sombe Namuŋŋoona nga bwe ngatunda ekasubi nga Sombe Namuŋŋoona nga bwe ngatunda ekasubi ne Nankulabye kakati nengavaamu nga mu 89 awo oluvannyuma lw'okubeera nga ndabye nga ate nfunye capital akasobola okubeeramu ate n'obukambwe bwa City Council bwali bukendeddeko nenzira mu tawuni netandika okutembeeya mpaka lwe twafuna fikira y'okugulawo essomero lino netuligulawo mu 82. Namuŋŋoona lyerimu ku ssomero erisangibwa mu Kampala district era Namuŋŋoona Salafu bw'obanga ova e Kampala mu tawuni lyerimu essomero erisangibwa ku maini kubanga wano tulina amasomero nga bw'olaba Kasubi Nakyekoledde wali eri eryafuna obuzibu tulina Mengo getugaa nti amasomero agali ku maini kwennyini kati Namuŋŋoona liringa ssomero lya kusatu oba lyakuna era Namuŋŋoona ssomero lyafuna omukisa okubeera ku mataka agaweebwayo naddala bakabaka abaali mu Buganda nga essomero lino nze ngenda okujja mu buwali mu 86 twalina essomero eri Kasubi Modern awo ne mutabani wange gwe nayogeddeko yasomerayoko mwaka nga gumu kati bwe twafuna ekirowoozo ky'okutandika wano mu 92 tuvuga nti ajjire waddala wano afuuka ensonga etandika essomero lino ne bamu ku booluganda bwe ne tufuneyo n'abasiraamu abalanga 8 naye nga twabeeranga wano nga tulina ekizibu ekyokubeera nti tetulina buwalimu mu kitundu olw'ensonga nti mwalimu waffe gwe twalinako yalina emirimu mingi Allah amusaasire nga akola alina bakama be nga bamukozesa mirimu egy'enjawulo kati nga olusi bakama be balina ne faamu bamutwalanga mu faamu eyo nga alina emirimu gyagenza okutuukiriza egy'abakama be kubanga yali musajja munyiikivu naye nga ogenda okukakkana nga ate tumaze ejjuma nga 2 oba 3 nga tetufunye muwalimu kati netugamba nti tuteekeddwa okubeera nga akola ki kubanga nga nange bwe nayogedde ku bwalimu bwange tebwali bw'amaanyi nange najjanga okusaala naye nagenda okulaba nga tujja okusaala twalinawo mu kaseera ako mukadde waffe omwazinyi bali bamuyita Bumbakali Mukasa
nga yaziina wano bwe yamalanga okwaziina nga tuga ati mwali mutazze n'atutwala mu dhuhuri tusaala dhuhuri nagenda okulaba nga kigenderera nga ati akanzireyo ntandika okucekinga mu bye nasoma nentandika okulivayizinga mpola mpola nga ntandikira kuyassalu ntandikira era mu kaseera ako n'okuddako emabega nga kubanga nali nga nzizeyo nakaseera eyo nga ku mirembe gya Maulana Ziwa nga nyingide nakaseero nga batusomesa awo Qurani twalina basheka baffe Sheikh Muhammad nga batusomesa basheka Ziwa nga batusomesa awo ne tutandika elimu netugenda nga tujongeramu amaanyi babukadde baffe Sheikh Semwanga Swahib Sulait ne batusomeseza ddala nga batusomesa mawadde ga diniya tarbiya fiqhu hadithi lugha arabiya nagenda okulaba okwekwatakwata munga obwali mu mpulya bukoze eki buweze nange nembeera nga nyongeddemu amaanyi nentandika okubeera nange omwalimu kati Seka yagenda nga okujja nga nsangawo bwe yansanga waawo naga nti ate kati emirimu gy'abakama bange girina okubeera nga gigenda mu maaso kasita ono mwana wa ku kitundu kino kubanga taata wange nze we najjira wano nga chairman w'omuzikiti guno ogw'Namuŋŋoona Haji Asmani Kayondo nga chairman w'omuzikiti guno ogw'Namuŋŋoona era nga gwe bikwatako kubanga twalina mukadde waffe bali bamuta Ismail Nyanzi oyo kojjawo Mulangira naye yali akaddiye kubanga ffe twatega okumulabira nga ali myaka eyo nga 10 nga akaddiye era nga Juma tajja bwe twamalanga okusaala wano nga tumaze okusaala n'abasiraamu basaalimu abo bonna baafa bakadde baffe ba Idrisa Lugolo byabo bonna baafa twamala okusaala ne tuva wano tugenda okulaba ku mwalimu oyo naye n'abeezaako n'atuwa nnyo story ekwatagana ku kifo kino yajja atya mu bwalimu bwa wano ne tubeera nga tutambula naye mpola mpola era nga neyidi ekaluba n'atasobola kujja kukola ki kusaala awo ne ndaba nga fikira y'obwalimu egende yeeyongereramu ddala nange nenyongera amaanyi ku kigambo ky'okukola ki ky'okusoma naye nga okusoma kwalina enjawulo nti twasomeranga ku muzikiti nakaseera awo tufuna abawalimu ab'enjawulo tufuna abawalimu oli n'akusomesa netusoma ebitabo ng'ebyo n'oganda Riyadus Salihin eyo n'ogikola ki Arbaina Nawawi tegere bulungi netugenda ne ku Bilali awo tulina abasheeka baffe naddala abakadde baffe Sheikh Sufyan Muguluma yalina bakwata gwe be bayita baafa waliwo omukadde waffe bali bamuyita Sheikh Sulait yafa bali yali Sheikh Sulait kinene yafa yali bali bamuzaaleyo Temane Kalisingo n'abeera nga naye yatusomesanga nnyo kubanga nti mu kaseera ako twali tufunye chance nga Islamic Call Society etaddewo programu y'okusoma nga tusomera ddala ng'abayizi nga tusoma mawadde agawerako era nga tuba ne batuwa ne shahada nga tukola ebibuuzo nga tusoma olw'eggulo naye nga tusomera ku Bilali nga Bilali abayizi bavuddemu abana ab'essomero nga faawo tukola ki tuyingirawo era ekiseera kyatuka ne tuvaayo ne tudda ku Old Kampala amanya Kampala High nga tebannaba kubeera nga babizzaayo mu mikono gy'abayindi nga ne tuddukanyizaawo era ebikwatagana okusoma ne tubeeraawo nga fikira eyo okubeera nti tulina essomero tulina okubeera nga naffe essomero lyaffe likola ki Namuŋŋoona tulina okuteekawo essomero erikwatagana nakusoma kw'abaana baffe Allah tabaraka wa taala ekirowoozo nembeera nga nakitegeeza bakadde bange bwe nakitegeeza bakadde bange Haji Asmani Kayondo mukadde Ibrahim Kamonvi waliwo bakadde baffe ba Imurani Sengoba waliwo ne bajjajjaffe baali bayita ba Zainabu mukole ntya kati abantu baali bangi waliwo ne Hajati Rukia abo nabona Allah tabaraka wa taala yabajjula kakati ne babeera nga ekirowoozo bakiina era nze ngenda okujja ku buwalimu nga okubongeramu okubateekamu ekirowoozo n'okukikomyawo nasanga abazimbewo kirasi nga 2
ez'okubeera nga bazikola ki essomero litambuliramu. Kakati netugamba kasita tulina tusobola okutandika essomero naye ng'ate twali tulina okubeera nti awantu wano ebiseera ebyo ebya 86 mpaka 89 nti byali bizibu nnyo nti abantu baali tebanaba kusenga nnyo. Kakati nga engali y'abantu gye baali tebanaba kusenga nnyo nga tulina okubeera nga tulina abantu okubeera nga basulako wano kumpi n'omuzikiti, kubanga natandikawo fikira alhamdulillah ez'okusaala swala zino 5 eza jama, naye bwe twamalanga okusalirawo nga tewali masannyalaze, twakozesanga kando. Kati nga kizibu nnyo okubeera nga tumaze okusaala ate netuleka ekifo bwe tutyo netusala amagezi netubeera nga tufuna abantu abalina okusula wano. Abantu abalina okusula wano tewali nnyumba, ne babeera nga beeyambisa essomero, ne babeera nga mwe basula. Kati nga ate kitwetagisa okufuna kiraasi oluvannyuma okufuna fikira ey'okutandika essomero, era fikira bwenywera n'abakadde bano nga bajongeddemu amaanyi kubanga balina obusobozi. Era nga omuzikiti ogwali awo mu lujjaawo gwali omukadde gumaze nagwo okuvaawo, kubanga bwe najjira twalina omuzikiti ogwawo guno gwali mupya, naye omukadde ne babeera nga omuzikiti ogwo nagwo tugumenya, ne tubeera nga tuzza omuzikiti ogwo gwe twagulaawo. Twalina abakadde baffe nga Haji Kamunvi balina obusobozi, ne batusikira amasannyalaze, ekifo ne kyongera okukula. Esswala ya jama naye etandika okubeera ng'egenda yeeyongeramu, naye nga esanga obuzibu bwa mulundi gumu nti oluusi nange bwe nagendanga mu kibuga ng'eyo okunoonya kasente ng'eyiza obutakola ki obutabeerawo. Kati nengenda nga ngikola ki nga mbeerawo. Allah tabaraka wa taala nansaasira nenfunayo mikwano gyange egyaginyambanga ne tuyimizawo. Waliwo Bashek Adam Kintu bajjanga ne basaazaawo. Waliwo ne baganda bange Basiraje nabo bo gye bali kati bagenda mu gundi ewaabwe, nabo ne banyambako ne tubeera nga esswala ebeerawo. Kati ne tubeera nti bwe twagamba nti kati fikireze ey'okutandika essomero ne tusala amagezi mbuuza tugenda kugitandikira luddawa. Bwe twatula n'abakadde ne bagamba tulina okugiteeka mu ssomero, ne tutandika essomero nga tulitandikira mu muzikiti mu mwaka gwa 1992 ne tulitandikira mu muzikiti. Era nga lina kiraasi egi emu, abayizi twabagatta, twafunayo omusomesa ow'oluzungu n'atuyambako. Kyalo nga ebiseera byali bikyakola ki nga bikyali biwere, kati simanyi na gyali, n'atuyambako, bali bamuyita Aida, nga tusomerera mu muzikiti omwo mpola mpola. Kakati bwe twagenda bwe tutyo nga tugenze tweyongerako, ne nali nga ndi eyo mu kibuga ne tusinkana ne Hajati Sara yajjanga nga akyasoma ekolola eyo mu secondary. Tusinkananga oluusi alina byambuuza ebikwatagana amasala g'eddiini, engeri gye bakola Islam. Kakati bwe yambuuzanga neŋŋenda nga njogera naye ne mmuteeka mu fikira ng'engeri gye yalinga ali asoma ebintu ebyo, najja wano n'agula ekirowoozo ekyo naga ati Allah natusaasira, naye najja n'atwongeramu amaanyi ne tutandika okubeera nti essomero okutandika okubeera nga lifunamu envavu. Alhamdulillah Hajati bwe yajja, kubanga yajja ndowooza nga twakayisawo omwaka nga gumu, era y'omu ku basomesa abakadde wano, kubanga bwe mba nga nze ndiwo kati olwaleero nga nze mukulu yanzirako mu basomesa wano. Musomesa owokusatu gwe tulinawo wano bamuyita ali awo mukyala si musiraamu, naye twamufuna nga mu 94, bamuyita Geetu Lukwanzi, ali awo mukyala era asomesa mu P5 P3. Era omukyala oyo ntya nnyo okumwogerako nenga nti era twabeera nga mu sipiikidde ng'ebintu byonna byonna abimanyi, bampagiza busiraamu azimanyi, ebikwatagana n'esswala naki. Naye twamubuuza emirundi mingi lwaki tosiraamu, kanaga nti nze obusiraamu y'eddiini naye nze ndi Mukatuliki. Ne tukkiriziganya naye nagadde nti nze ndi Mukatuliki naye obusiraamu y'eddiini hatta al-an. Era akyali musomesa waffe, tukyali naye. Musomesa owokuna bamuyita Sheikh Adamu,
iyo Sheikh Adam yajja asanga tuli mu abayizi baffe bali mu kya 7 yasanga kyenda natira okukola ki waliwo abasomesa bangi abajja naye kati ngamba kati abaliwo mu kaseera kano beebo abasomesa bakola ki somero lino okuyitandika nti nga bengambye twatandikira mu Muyembe manya mu muti wali eri manya mu muzikiti naye muzikiti awo twalinawo ekirasi bwe zatanga okugenda nga zeeyongeramu tugenze mu P2 P3 ate nga P3 tugisoma ate nga ne Hajati naye ye akulira ebyensomo by'oluzungu ze ndi ku bya Luwarabu ate nga naye muyizi asoma mu gundi yali asoma mu Kyambogo eyo nga ayagala kwongerako okubeera nga akola ki kati nga tulina abasomesa abalala batuyambako abagenda kakati mu kaseera kano naye mu kaseera ako ekirasi zagenda zeeyongeramuko etukanga mu P3 nga kirasi omuzikiti tegutumala kubanga twabeeranga mu muzikiti kati kumimba alinga tutaddewo nasale top baby kubanga Hajati engeri gye yali ebisoma yagenda jana abyawulamu ffe twali tukuba omulundi gumu nga tusoma ngeri nga ya darasa naye kati kabeja n'atandika obiteekateeka n'abyawulamu nti nasale ino okubeerawo baby top middle tugamba alhamdulillah kati ezo nazo nazitegeeza kirasi P1 P2 ezo nazo zitegeeza kirasi okubeera nga zikola nenga tuyina muzimbo guli gumu muzikiti kati netusalawo tugamba kati kino okukola tuyina abayizi bano okubazzaako ku lubalaza kati nga tutunuulira enjuba bwebanga ekyali eri kyemmanga bwebanga ekyali ekyemmanga nga ebisikirize biba kyengulu kati nga kirasi tuzizza kyengulu kati bwe yaddanga eno ng'esaza P3 awo kati ng'ekyo omukisa omulungi awo ng'abayizi abamu bagenze waka kujja kwe bagenda mu P5 awo mu P6 awo ng'ekirasi zeeyongeddeko tunaba kufuna busobozi kati nga enjuba bwekyuka ate nga abayizi bakyuka nga tubazze emabega w'omuzikiti ne kirasi endala ezatuyambanga era oluusi zaalinga wano waliwo omuyembe wano waliwo omuyembe ng'omuyembe munene nnyo nga lwe nekiti ekirala kiri awo kyamasandasanda kati twagezanga twateekangawo ettundubaali ne tuteekerawo n'egundi n'ekiwempe abayizi ne beogoma kasana nawo ne babeerawo kirasi zaffe tezaalinga z'abayizi bangi nnyo zabeeranga z'abayizi basatu babiri era bano no Sheikh Sadat mwetogeddeko ne baatulira P7 abo Sheikh Arafat baatulanga abayizi babiri basatu naye nga ebizi tukola tubalina kubanga mu kaseera ako ebyenjigiriza byali bizibu nnyo nga omuntu okulaba nti olina omwana n'omweta mu ssomero ly'obusiraamu balabanga omuntu afiiriddwa era omuntu omwana wo ogwotemeddeko ettaka naye Allah yatunyweza essomero lyaffe nga tuliyitya Islamic nti noti Muslim Islamic sukuulu era abaana twabatandikizawo kubeera nga twabayambaza akakaaya era subject z'eddiini tubeera nga twaziteekeramu ddala amaanyi kubanga mu kaseera ako bagundi baali batandise bana ba Quran School nga balina syllabasi yaabwe gye baali batuwa nga gitutambulizaako emisomo syllabasi yalingamu ebisomebwa byonna nga syllabasi ng'ate by'ebitabo by'eddiini era ng'omuntu bw'ajja bw'aba ayagala byagenda okusoma omusimba syllabasi n'ajjamu ye byagenda okukola ki okusomesa naye nga by'ebitabo byaki by'eddiini paka ajjo ly'abalamu wano muganda waffe Allah mutukuumire Sheikh Kakutudde n'atufunira ebitabo ebikoze ebyeyawudde kati okusoma kw'abayizi baffe alhamdulillah engeri gye twali nga kukyatambulira wansi mpola mpola twagezaako nnyo okubeera nga tweyambisa abayivu ne babeera nga batuwabula kubanga twalina ekizibu nga tetulina ssente engeri gye twalina ssente kati nga tugezaako nnyo okubeera nga tugenda ne tukoppa Hajati n'abeera nga akwasa sayidi y'oluzungu nga nze mbeera nnyo ku sayidi eno ey'eddiini twagezanga kukola speakide bwe twazikolanga abazadde abamu ne zibasanyusa naye nga tulina ekizibu nga tewaali kisulo ngeri gye twali kisulo nga tusigaza era bano abaana baffe ab'omu kitundu
gabo kimente esomero okulakulana esomero ly'ekisulo n'eryadde gayina enjawulo kubanga gana ag'ekisulo obeera n'abaana abo ba mu kitundu kyo bokka naye abaana abadde ogezaako okufuna abazadde abavudde ewala abava ewala abo oluusi babeera no balina obusobozi ne babongeramu amaanyi essomero libeera nga likolaki litambula bulungi mpola mpola insha allah. Kadde baffe abatuwuliza twebaziza okutuwa akaseera kano nga olugendo lwaffe olwa Namuŋŋoona salafu tugenda dufundikira wano. Allah bana batukoledde enteekateeka n'abaweereza ba GTV nga bagezaako okubeera nga bakomawo okutegeera ebikwatagana Namuŋŋoona. Tujja kubeera nga tulongerayo. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwangaaze, tusaba Allah abeere nga atumalira ebyetaago byaffe, tusaba Allah tabaraka wa taala atukingirize abalabe, tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atutaasa era ataasa eddiini eno ey'obusiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atutta nga tuli basiraamu, tubeere nga tusobola okuyingira ejjana ennyumba ye. Wa sallallahu ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.